Yes, nkwanirizaako nnyo omukwano gwange nagyosinza okuba nga otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga UG Update TV. Omubaka w'e Kasanda South Frank Kabuye Kibirige agumizza bannayuganda ku nsimbi zibawa mu musolo nga agamba bo bamalirivu nnyo okusobola okulaba nga bazirondoola gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno ensimbi y'omusolo ennaku zino esusse okuba nga ediibuudibwa mu nsonga ezitaliimu, mu pulojekiti ezitaliimu, nga pulojekiti zirina kye zigatta ku bannayuganda okuggyako amawanga ag'ebunaayira. Kaakati wabadde ku Bibi Terefayini ayongedde n'okugumya bannayuganda ng'agamba nti nno bo bamalirivu okuba nga balondoola ensimbi y'omubi bw'omusolo era bannayuganda tebaako na kibeeraliikirira ku nsonga eno gwe omukwano gwange ali yampuliriza. Kutegeeza nti nno eri ku UG Update TV kw'osinzira okuba nga otuwuliriza, wabula kubiriza gwe atandika kuba nga osubscribinga, ogende mu maaso n'okusubscribinga, olayikinga, osharinge. Nkubiriza okujja mu comment section okutangaaza bannayuganda kubanga lino eddoboozi lituuka ku buli muntu. So bw'oba nga olina comment yo, ng'olina ekirowoozo ky'oyagala okutangaaza ku bannayuganda, oli waddemu okujja mu comment section n'okiteekayo gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali e Bulaaya nammwe mbalamusizaako nnyo, mwebale nnyo okwekumira ku mayengo gano. Abalwanirira enkyukakyuka, abalwanirira Uganda empya, gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati ng'asinziira ku mukutu gwa Bibi Terefayini, omubaka w'e Kasanda South Frank Kabuye Kibirige agambye nti nno bannayuganda temubaako na kimweraliikirira ku nsimbi z'omubi bw'omusolo, kubanga eno sitwago gye twatandise tutandise okuba nga tuzirondoola buli wamu wezidda. Nti temubaako na kimweraliikirira, tugenda kuba tulondoola buli nsimbi y'obubi bw'omusolo ewa mu ggwanga, engeri gy'etambulamu, byekola, buli kimu bagenda kuba nga bakikolako accountability. Kino kiwe bannayuganda essuubi okubanga bagenda kuba nga baganyulwa mu musolo gwe bawa gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Omubaka Frank Kabuye Kibirige ategeezezza nti bagenda kukola buli ekisoboka okukakasa nti ensimbi z'eggwanga zisaasaanyizibwa mu makubo amatuufu, era yagenze maaso n'okuba nga yeebaza akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paliamenti, Joel Ssenyonyi, ono nno nga ye spokesperson wa National Unity Platform era nga ye leader of opposition, olw'okubakulembera ku nsonga eno mu ngeri ennuŋŋamu, olw'okuba nga mulambulukufu, olw'okuba nga buli kimu akikolera mu ngeri y'amateeka, ate era ng'atangaaza buli nsonga, ng'era abakunga n'okubawa ebirowoozo ssaako n'okutuula wamu mu meeting, okukolera wamu okuleeta ebirowoozo ebiyinza okuyamba eggwanga okubanga ssente z'omubi bw'omusolo zisaasaanyizibwa mu ngeri ennuŋŋamu mu mukwano gwange ali. Jjukira wano mu Uganda tuyina ekizibu kya ssente eziweebwa munnayuganda eza public funds. Amakubo ge zikwata, emyaka gavumenti ya Mwami Museveni gy'emaze mu buyinza, titulaba kyamaanyi kizikoze. W'otunuulira ku malwaliro ge tulina mu Uganda agaazimbibwa mu myaka emikadde era ge gakyaliwo kati, n'embeera ze gaazimbibwamu mu myaka giri nga gakyali malungi, kati ssaawa zino gaafaafaagana dda. Kitegeeza ki? Kikulaga nti ssente z'omubi bw'omusolo tezikoze mulimu gwazo. Wetutunuulira amasomero, bw'ojja nga wekkaanya amasomero, embeera ze galimu, otwongera okulambulwa ennyo ku malwaliro, amalwaliro tegayina ddagala, enguudo zennyininyini ezigenda mu malwaliro w'ozitunuulira, gwe omulwadde gwe batwalayo ogenda otutuuka eri nga bakutuse na dda olw'ebinnya. Amasomero curriculums ze baana ze basoma tezibagasa nga bavuddemu nga bazze mu field, bafundikira tebalina kye basomye, bafundikira tebalina kye bayize. Olw'ensonga nti ssente z'omubi bw'omusolo zisaasaanyizibwa bubi, abasomesa tebakyateekayo birowoozo mu kubanga basomesa abaana, olw'ensonga nti nno emisaala bw'ogeraageranya omulimu ogw'amaanyi gwe bakola mu masomero gw'amaanyi nnyo
munene nnyo n'okusinga obusimbi bwe bafuna gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza ki? Eno yonna nsonga ya bunafu bwansaasaanya ssente z'omubi w'omusolo. Ensimbi eno kitegeeza esaasaanyiziddwa bubi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So agumizza bannayuganda n'agamba ensonga zino zonna tugenda kuba nga tuzirondoola, tugenda kakasa nti amakubo gakolebwa bulungi nnyo, buli muntu alabe w'ateeka ssente z'omusolo zibeeko omugaso gwe zikola mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Frank era ayongedde okugumya n'agamba nti nno buli amisyuzinga ssente z'omubi bw'omusolo bagenda kuba nga bazirondoola, bakola accountability, kubanga ssente zino jjukira nno ziteekebwa mu projekiti ez'enjawulo, nosanga nga projekiti bataddemu ssente z'omubi bw'omusolo emaze emyaka 10 terina positive results zeraga, tebalina kye batulaga nti nno kino kye tutuuseeko. Ne bakola oluguudo lumala emyaka 10 nga bakyalukola nga lujjudde ebinnya, bagenda oddutandikako nga munnayuganda asobola oddukozesa oba ng'oli abadde asobola okuwaddaako n'alukozesa mu ngeri ye, naddala abali mu kyalo okutambuza birime. Naye kasita balutandikako ate ne baluzza mu mbeera embi, ne lufundikira nga n'omulimu omutono gwe lwali luprovidingira eri abo bannayuganda bannansi terukyasobola kuba nga luprovidinga, nga balwonoonese nga luli hafuwe eddaani gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So kino kye boogerako, tebagenda kuba balondoola ssente z'omusolo buli wamu gye zidda, basobole okulaba nga omubi w'omusolo aganyulwa mu ssente ze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mutegeeza jangu mu comment section okomentinge, likinga, sharinga. Watandika kuba nga osubscribinga, kubiriza ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku Yugi Updates TV. Baganda bange mbebaza okufaayo ne mutuwuliriza, ne mutulaba, ne muteekako ebirowoozo byammwe ku Yugi Updates TV. Mwebale nnyo era mbategeeza nti tubaagala nnyo, temuva ku Yugi Updates TV.